batambuze ku buli omusalaba nakintu kyenjagala nnyo abantu nga bali mu ngeri gye baagalamu Katonda nze omuntu ne wayagala Katonda mu mwaka n'amwagalayo omulundi gumu osanga obubi ekintu ekibi kiyinza omusaako olunaku lwatya Katonda n'atakikola so abantu abatadde mu kabonero ako ak'okubonabona kwa Yesu kakati mbadde nsaba ebyo bitwakoze ate bituyingire tuleme bikola bukozi munda muli nsaba kituyingire nga watambudde ogambe kati Yesu yanja n'omusalaba abakyala baabo basitudde omusalaba obalabe kabonero kalungi nnyo kati waliwo ka clip kendabye ku TikTok nga omukadde yafuna akasalaba ke katono kakwata bwati mu ngalo n'omukono gumu ayina n'omuggo gwe ng'atambula bibye okitegeera ng'atambula bye tali mu by'abantu ndoza ye yafunye obudde bwe n'akwata omuggo gwe n'akwata akasalaba sijja kayita akasalaba musalaba naye omusalaba nga mutonotono omutono n'agukwata bwati mu ngalo atambula mpola mpola nibale nnyo Mukama kyemubalire so akati enteekateeka z'emmere zo zaawedde dda era ebbaluwa yange Florence agimpadde nampita mu butongole ngenda kulira Easter we ndi kinoni ndi kinoni naye okulya kwagala naye kakitegeeza sinna kuyitako okundeetera okwawukana ne ku ssente zange kuba kino kineetagisa tuteekamu ezange ndi kinoni abe kinoni tuli awo akuze ka kiro k'ennyama ne tukalire ewakaawo mu mpolampola kalye ne paatuwo n'abaana bammwe tutandikire wa tutandikire ku nsonga zino ezeeyiganga ezakoze zitya